tumwegatteko tumufune. Okay, neyanze Rita Kamya n'abalabi baffe aba TV abali ku Munyo kusatu kiri Canaland olunaku olw'enkya wagenda okubeera okusaba kw'aba boda boda ate nga wetwogerera saawa zino okusinza kugenda mu maaso kubanga olunaku olwaleero ate waliyo okusaba ogenda kuyita mu kiro oba kwa overnight ogenda mu maaso era okutenda oba ettendo ligenda mu maaso eri waggulu ku kituuti side eri awali tenti naye kati ffe tuli side eno wansi mu parking awagenda okubeera parking egenda okubeera mu boda boda olunaku olw'enkya. Twasoose kwogerako n'ab'ebyokwerinda abatwala ekifo kino lwakuba nti mu dakiika zino bali mu mirimu emitongole naye bategeeza nti abagenda okujja wano aba boda boda olunaku olw'enkya bonna tewagenda kubaawo ebibinja tugambe nti bano ba gurupu gundi bano ba gurupu A bano bava mu kibinja gundi naye bw'oyingira ku ttaka etukuvu Canaland bonna baagala basaba boda boda okweyisa nga kyekimu nga bonna ba boda boda nga mission ebeetuleese kugenda kubeera kusaba na kuwaayo ebyetaago byaffe eri Katonda n'okuwulira ekigambo ky'omusumba Aloysius Bugingo. Eno we tuli Canaland parking eno yonna eno wansi olwedde mulaba boda boda ezimu gye ziri ezibapakinzeyo abalala bazze okugenda kubeera mu overnight ate basulemu n'olunaku olw'enkya basiibemu. Just nga sikulisiza njagala kwogerako nono omwami gwe nsanze wa ne mugamba sebo ovaawa nalyoka nyumize java ate tagenda kuddayo. Sebo tuli ku Munyo kusatu amanya go bakuyita ni Yesu yeebazibwa amina nnyo oluganda nze amanya bampitakaggwa Andrew Kitonde ekijja nvuidde mu Kiganda bayite Kalamba ku Mirembe stage awo ku RS na ekiganda kiri mubende kisaba mubende mu Kiganda kiri kangibwawo kiri Kasanda district Kasanda ye aha tubulire oli muvuzi wa boda boda muvuzi wa boda sebo njimazeemu emyaka era mukama era nkumye bulungi vugide emyaka 27 pako olwaleero njivuga esebo olunaku olw'enkya olwetesiteso bona amala overnight oddayo osigala olunaku olw'enkya wetesiteso otya sebo olunaku olwaleero njagadde nzijemu overnight nkikube ate nkyangende mu Munyo gw'aba boda boda service yonna embeeremu bulungi nange nje weesunze mu Munyo gw'aba boda boda oguyise Munyo omunyo ogwo musumba alina counseling gyatuwanga ffe aba boda boda etujje wala kubanga nze era mbadde mu bwa boda emyaka gyonna egiwedde nga njivuga naye lwali luli olwo ne ntandika okuwuliza soroti puroguramu emisingi we natuuka okweddiramu ngendo laba nga boogera ku nze kali paka naye nga ku House of Prayer 2018 ku egundi Nambole nga Nambole 2018 we najjegattirako yali Independence Night kalivako ntandika nga ngoberera wano mbadde nzijangawo sebo. Kibyofunye mu boda boda nga kimu kyokka ya mukisa omubabiri tuddeyo mawulire boda njifunyemu ebirungi kuba ninawe embeera nagula nazimba ndabira bulungi ne family zange sina buzibu abantu abe Kasanda bayite bona boda boda enkyaba twegatteko bana ya boda boda bananga abe Kalamba yonna Mirembe stage Kasana district Kiganda mbakola mujje bande munegatteko House of Prayer tumbere wa mukufo mu service za boda boda musumba Aloysius Bugingo za tese era akataleke kawanaye baza omusumba Bugingo yo mukama Katonda yamutuwa yebale nnyo yebaddala Katonda yamutuwa kubanga tukozeemu omulimu gwa tendo tweyanze ge bakulabye sebo amanya go bakuyitani semberako wano katono semberako wano bakuyitani amanya gange yenze Talemwa Ronald Talemwa nawe oli muvuzi wa boda ndi muvuzi wa boda kigambo kime nkya wetesiteso otya enkya olunaku lw'enkya lubambi ndweteekateese bulungi kuba lunaku lw'aba boda boda wano Kanani omusumba waffe omulungi Katonda gwe yatuwa Aloysius Bugingo yategekedde ekyamagero wano alina byatuvugira ku stage ki nze nvugira ku stage ya Bimuli stage Namungona Hoima Road bayita abe Namungona bona be Namungona Bimuli stage mwenna bali mu division ye Rubaga ne mu Kampala yonna mbayita olunaku lw'enkya mujje wano Kanani waliwo ebyamagero buli kyoyagala ojja kuvawo ng'okifunye kansembeyo noono seba amanya go bakuyitani amanya gange nze Gabriel oli ovaawa nze nzalibwa Ibanda waffe Ibanda si kandi kunuya wakayota iyi nintikorano ya Kampala nchakareka nokusabira ababoda boda bono muri Kampala na Uganda yona oyetebekaniso tanoza kwikasha zinga kandi bwe bulizo asanjwe natusabira konka kala abakyawire ngulu necho kusabira ababoda boda direct oba turale bulazi konka nyongere yinkuriga hihi lekanye gumi ninza kusimba tebeta ba stage zawo zorukoraho kafumbe mukasa hona machindye
mwenu kandi baba mwale babo mu kiganda kuba alege bakatubanza hani ya kufuna omugisa mwize twefunire cyamagero kitu omusiza ino butumwa bwitu amazina gawo sebo amazina ngabirano Gabriel. Okay, tweyanze of course isobola kubamalayo abano bazze mu kusaba kwa overnight ate bagenda na kusulawo okutuusa olunaku olw'enkya abalala abali mu makubo bajja n'abalala beesunga okubanga bakeera wano olunaku olw'enkya kyenyiza okutegeeza omulabi waffe nti wandibadde ogwagenda okujja wa bodaboda oli mukyala wa bodaboda oli mukyala w'omwami avuga bodaboda oli mwana avuga bodaboda oli mugagga agula bodaboda n'ogiwooli n'agivuga oba gwalina ekirowoozo ky'okugula bodaboda gwewe twetaaga olunaku olw'enkya saviisi eno eteekeddwa special nga yammwe omusumba Rosias Bujingo yamaze okweteeka olunaku olw'enkya overnight bw'enaabeggwa bweti nga naffe tuyingirawo tutandika okutapinga amafuta abavuzi ba bodaboda Godfrey tumwebaze ambadde wano ku ttaka ettukuvu Canaanland mu kiseera kino munzikirize embazzeeyo ewa Rita Kamya agende mu maaso n'okubanga batuusaako omunnyo ku 3